kyenzudde nti waliwo abantu abeetaaga okuyamba naye ng'omuntu asobola okufuna ekizibu ne kimutokyalinga mu bwongo nnyo buli kaseera nga kimuwuumiramu naye abantu nga bo banyumirwa bunyumirwa kubanga omuntu weetega kamera awo n'ayogera byayogera kyangu. Kati Shiba mu broadcasts ze zaatera kati okubeeramu nti nina nze kyenzudde nga nze era nga nina okulabula abantu abamu nga tumaze okubeera nga tuwuliriza akatambi kano nsuubira okuba mwenna ke mwalabye edda. Nze nsazeewo nsobola okubeera namba 4 ng'ate mbeera na mu nnyumba y'emu ne ba co-wives bange ate nga mbaagala nnyo ate nga nkitegeeza. Nze nsobola okubeera namba 4 bulungi nnyo by the way. Nze kasojja n'onnyinyonnyola nga ne ba co-wife bange nengenda ne mbakyalira nga balungi. In practice. I'm not even joking. I can be number 4. I can even be number 10. You know why? Nze ngawe nabagambye si kya romance genda bakuromance ng'omwenda nzojje tunyumye. Kakati teri muntu ayogera n'abwatuka n'aseka enseko neziyimirira omulundi gumu n'ayogera. Okitegeera olaba ng'enseko ziri plastic, enseko teziva ku mutima. Enseko ziva wano just naye ng'ekiri munda kirala nnyo era nga bwe twayogera naye kale abantu bagamba nti Shiba yagamba ye teyeetaga basajja bireki naye tagamba nti tajja kuzaala oba tasobola kugwa mu mukwano takyogerangako. Kakati nze bwe ntunuulira ebintu bino birabika biwanvumuuko era ono yeetaaga psychiatrist oba oli awo asooka mala omuteekateeka obwongo abukomyewo. Era ndabula omusajja eyazaala mu Shiba omwana. Bw'oba mugezi weewalire ddala Shiba kubanga Shiba ekimuli ku mutima ffenna tukiraba bulabi kyewandiisa awo mu bbanga awo busungu. Ajja kutuusaako ekikyamu gwe bw'onoogenda olowooza nti wayase buli kimu olwedda akugambye nti ye ebya romansi si nsonga gy'ali era asobola n'okufumba ne bajja be. Kituufu kubeera yagenda okujja gy'oli ng'akimanyi olina omukyala oba olina abakyala naye kyonna kye wamukola nze nkuwagaabuwa togezaako okulowooza nti ojja kgenda owuuba fulayizo ez'empale ogende nti nno era omumanipulating ajja kukola ekikyamu. Oyo ajja kukola ekikyamu kyonna kye wamukola gwamanyi naye nze nkugambye togezaako okwetantala togezaako kuba kati ono ye kyagezaako okugamba mbu bw'aba alina omusajja yenna gw'aba afunye oba gw'alina kitegeeza nti aba wa kizibu ekyo bwe kiggwa aba takwetaaga okusinziira ku experience gy'alina oba gye wamuyisaamu oba gy'ayiseemu aba takyakwetaaga. Naye kwegamba wano mu nsonga eno ndabye abantu bangi nga basafaringa kati waliwo enjogera egamba nti okuzimba omusajja okuzimba kwa Nameri yatugamba mbe ye ffe bwe twezimbira abasajja abaffe mulowooza tuba ku muzannyo kitegeeza nti ye abirivinira mu ky'okuzimba omusajja nti era alina omusajja we Mr. Nsubuga gwazimba era gwazimbye abantu ne bamujerega ng'oli mukadde ku ye okola ki naye oba oli awo yoyo azimbika omuto gwasobola okulagira kino nakiri n'akkiriza nga ajja amutraininga mpola nga ye ali experienced kati nga Nameri ali experienced kw'oli era basobola omukubira essimu ekiro n'atamubuuza nti olagawa okitegeera kubanga beetaaga emmotoka ennungi n'ebirala. Kakati nalabako
omukyalo omu wano comedian Annie Kansiime era naye ng'alaga nti ali so disappointed yatuuka n'okubeera ng'asasula dawari, asasula ssente kugamba nga agula ebintu bye baawaayo ewaabwe nga omusajja oba akyala oba ng'ayanjula simanyi oba baakola embaga naye kwegamba nga naye akulaga ali disappointed ennyo oluvannyuma lw'okufuna omuzungu ono bw'alina kati naye oli yamuzaalamu omwana Jipwa yagamba nze tebanyanjulangako nze yeeyanjula kakati awo ne neebuuza lwaki obeera desperate okutuuka ku ekyo mugende ewammwe simple omusajja mumulinde atobe afune ssente zikusasula naye ng'ewammwe olere bamumanyi just obuntu obutonotono obw'okukyala kubanga kati ate okujja otukaabira nga ggwe bwe weesasula ewammwe ekyo nakyo kirala tulabye abantu kwegamba naddala basereebu wano Uganda tewali sereebu naye kwegamba abali kwegamba mu musana bwe tubalabira Barema bano Basindi Bannameere Annie Kansiime kwegamba nga ebintu bino birabika bibatokyalinga nnyo kubanga oba kiri ekyobasereebu kikuleetera kubeera nti otuuka ekiseera nga onoonya omuntu omwesimbu naye tomulaba kirabika ndowooza bwe kityo bwe kiri ng'onoonya omuntu omwesimbu naye nga tomulaba kubanga wano baali bajerega Sindi nti musajja we mwavu omusajja mwavu biki era wano mu bato ya Sindi ne Shiba nga bagamba Shiba awede alina ssente talina kyajulwa naye bwe ntunuulira Sindi ne Shiba njaba nga ate Shiba alina stress nene nnyo ku Sindi kale kwegamba abantu bano oba amanyi waliwo ekintu kye nnali njagala okutegeka wano e Kampala naye siyinza kibabuulira essaawa eno naye nakirowoozaamu ne ngamba bakiyinza okuba ekisirwa ennyo naye lumu we ndikituukako nga mmaze okusalawo ndikitegeka gwe nootinga kino nti waliwo Uganda Atlagi kye yali ayagala okutegeka ndikitegeka kubanga oba oli awo n'okweteekateeka ennyo nakyo kirala okweteekateeka ennyo kuzimba omusajja okufuna omusajja nga omukwakudde bukwakkuzi kwega byonna ebyo tuyinza kubikola tutya okusobola okubeera nti tutaasa bannyinaze abo bannyinaffe baleme kufuna buzibu kuba sinalaba nnyo kale abasajja balina ebizibu mu maka gaabwe naye ate bo tebakaaba nnyo obanga bano naye nga Shiba ye obusungu alina bungi mugende mpola